Sabbiiti eno yonna abantu abawangalira mu businga bwa Lwenzululo mu disitulikiti y'e Kasese babadde mu kujaganya kubanga omusinga waabwe yaggiddwako emisango gyonna egibadde gimuvunaanibwa era mukadde kano alya butaala awatali amukuba ku nsolobotto n'abantu abalala abasoba mu 200 babadde avunaanibwa nabo. Olwaleero abakuumi b'omusinga ababadde bavunaanibwa naye emisango okumala emyaka 7 Bayimbuddwa kyokka obuwanguzi buno bwe babutuukiddeko nga bannaabwe abalala baafiira mu kkomera. Ku ssaawa 12:30 ez'okumakya abakuumi b'omusinga baddiziddwa okwaboobwe era batwaliddwa mu bbaasi z'eggye lya UPDF. Wabaddewo akalippagano k'ebidduka abakuumi bano bwe babadde batuusibwa era enguudo ezimu ziggaddwa abantu ne bagomba ku ofiisi y'omubaka wa pulezidenti mu kitundu kino okubaawo nga abasaale nga baaniriza abantu baabwe. Omubaka wa pulezidenti e Kasese Lieutenant Joy Walusimbi akakasizza nti okutuuka kw'abakuumi b'omusinga kabonero ka nkunala akoleka nti akaddeko n'omusinga asuubirwa okutuuka mu kitundu kye. Walusimbi akakasizza nti gavumenti terina buzibu bwonna okutula n'obukulembeze bw'e Kasese okusala amagezi ku ngeri gye bayinza okuyitimusamu ekitundu kyabwe ekibadde kirabika nga kiddiridde mu nkulaakulana. Make sure that you engage them with all government programs and projects. They are all beneficiaries. BDM and others. Akolanga Katikkiro w'obusinga Kule Mulanga asabye abantu b'e Kasese okubeera bakakamu mu kaseera kano kubanga omukulembeze waabwe akadde konna ajja kutuuka mu kitundu kye baddemu okutema empenda ez'okuzzaawo ekitiibwa ky'olubiri. Because we are going to mobilize our people to get us money, we finish his house in Hima, then we shall mobilize government to do the work here. And once the engineers of Ministry of Defense are given that chance, it can take them 3 months the whole project in the job. Florence Kabugo omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kasese asabye ab'eŋŋanda z'abakuumi abayimbuddwa okubabudaabuda baleme okuva mu mbeera kubanga bangi bwe batuukidde okuva mu kkomera nga bakyala baabwe baafumbirwa dde abasajja abalala. I appeal to the government to find out to resettle these people. You know, being out of your home for more than 7 years when you have nothing to do, I appeal to the government to get something small to give these people so that they are resettled. We need to be united, both the political leaders, the cultural leaders, and I would urge and advise and request the people of Rwenzori sub-region that we start a fundraising drive so that these people have something to begin with. Ronald Kitanda, Nekule Robert, BBS Terefina, Gambuze. Kooti enkulu ewozesa abalyake Kololo